Geoffrey Rutaya yali mukwano gwange ne Geoffrey Rutaya yakolako statements ezikunga abantu bewa batuuse obulabe ku bantu baffe ne tumunyiigira ne tumuwabire wa Katonda. Akimanyi namuwabira nako ku police by the way file eyo gyeri ne bagisanctioninga kyakwatibwe. Yakuma abalonzi be batuuse obulabe ku bantu baffe. Ate nga abantu abasinga obungi mu area eyo bantu baffe ne tubakubira amasimu tyoti muzza mu 2021 we yawangula Kanup. I think twamuwabiranga 2023 lwakuba munguddeko bugwe nali badde mbajire records ezo. Samuwagidde ate nagamba abantu be waffe nti buli muntu yenna tatwagala naffe situlina kumwagala. Nze bonjagala ennyo nkwagala ennyo bompalana nze nyina okuwalana kwotamanyi nze okuwalana singa bakutunda naali kuguze. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abaveebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna bisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799. Enjawulo eri wakati w'empungu n'ekikere. Ekikere kiraba bintu bikiriraanye kati yemmwe mubayita bannabitone. Kati nze ndi mpungu. Mpulirayo omuyimbi omwe yali agenze UK n'akuba stadium bwomu. Era ne bagenda e London ne bayimbira East London mu bannayuganda mu buholo. You get it? These are bannabitone mumwe ne tumina. Ng'abantu ababulijjo. Actually ba stage master wa boda boda zibabasinga. Babasinga. Nemwe mbawuli abannabitone mu Uganda muna abantu abaqualifying okubeera mu bannabitone balinganga basatu bana. Munnabitone asooka wano ye Jose Chameleone. Owokubiri ye Kenzo. Ne tusula kungamba nti oyimbire Kakuuto n'oyimbire Najja Nankumbi Kasubi ne tukita munnakitone tembiri ebyo. Kyekuganda kiri empungu ebeera ne global view. Ekikere kiraba view kiri. Geoffrey Rutaya yali mukwano gwange ne Geoffrey Rutaya yakolako statements ezikunga abantu bewa batuuse obulabe ku bantu baffe ne tumunyiigira ne tumuwabire wa Katonda. Akimanyi namuwabira nako ku police by the way file eyo gyeri ne bagisanctioninga kyakwatibwe. Yakuma abalonzi be batuuse obulabe ku bantu baffe. Ate nga abantu abasinga obungi mu area eyo bantu baffe ne tubakubira amasimu tyoti muzza mu 2021 we yawangula Kanup. I think twamuwabiranga 2023 lwakuba munguddeko bugwe nali badde mbajire records ezo. Samuwagidde ate nagamba abantu be waffe nti buli muntu yenna tatwagala naffe situlina kumwagala. Nze bonjagala ennyo nkwagala ennyo bompalana nze nyina okuwalana kwotamanyi nze okuwalana singa bakutunda naali kuguze. Kuba Jesus nze beef nsobola n'ogigula kubanga nze bwe mba nkwagala nga gwe tonjagala. Why should I like you? Simple. Nze nkwagala nnyo nkulaza okwagala negondaga bukyayi. Bile bagamba mu Bible mono bakube tamayino kuberi okubiri. No, I hit your back. You get it? Simple. Ekibuzo kiri kimu. Lwaki yala nkwagala gwe nga tonjagala? Nziramu. Sikuinako bukyayi, nkwagaliza buli kirungi, ne buli naku nkulaba osiga bukyayi towards me. You hate me, I hate you. Period. Ekisooka Hildaman mukwano gwange. Ekyokubiri mukoddomi wange. Owulira. Kati bwaba talina plan B awo yesabire. Ekisooka parliament ya kitammwe. Parliament si kyapa kya jjajjaawo. Parliament waliwo osanga akabaka ne kagamba mu constituency yange. Yiyo yawa. Yes, sina baweereza bagibiramu bubbizi. Mutegera ndowooza. Kakati buli yavuddeyo nina gwenda byakoze alinga Lutamaguzi. Mulaba ali mukulaja lele sale ju. Boba sale wa contributing ze kugwa kwa Lutamaguzi. Webale sale webale. Tali muntu asize bukyayi ku bantu baffenga Lutamaguzi. Buli bigambo bisatu abanyarwanda. Bwaba sale yakikoze sale mukama akuwa omukisa.
lwaki okuma obukyayi mu bantu towards us? Naye alaajanye baaba, alaajanye. Obutakwatagana wange neseewo ngu wava ku bintu bibiri. Villa Maria ekifo kyensibukamu baali bakigasse kibeere ku Masaka City. N'alwana olw'okuba personal selfish goals. N'akijja mu Masaka mu City n'akizza e Kalungu mu kyalo. Kyekisooka. Nze ndowooza yange eroteetingira ku kukyusa bulamu bw'abantu. Ye alowooza mpangudde nti akalulu akaddako. Yakimanya nti Villa Maria bwejjibwa ekyo kye Villa Maria ye pinako y'Obukatoliki mu Masaka. Nti bwejjibwa ku Villa Maria neteekebwa ku Masaka City tajja kuwangula kalulu, tajja kusobola mpuuga. Mu 2021 n'alwana nnyo eddeeno kubanga wayina obululu obusinga. Ye disagreement yange esooka we yagwa. 1996 nali naye nga tunoonya akalulu ka President Museveni. Yali muwagizi w'NRM. Nadda mu DP 2011 ne 2016. 2021 n'agenda mu NUP. Mwapulyako nga mwogerako. Obutakwatagana bwange buva ku nkulaakulana ku kitundu. Be babateeka mu kibuga nga Masaka City. Government budget jewe ebibuga yanjawulo nnyo ne municipalities. Amalwaliro, amasomero buli kimu. So disagreement yange nayo yava. Kubanga omukulembeze yena wali badde otunulira 1,000 years from today. Ne ababaka all over the world, or politicians all over the world, agamba nsaze magezi ki okuwangula akalulu kano. No matter kakyusiza obulamu bw'abantu, never. So disagreement yange esooka weeri. Eyokubiri, Prime Minister yatuwa obuyambi obuzimba Klezia yaffe yeekaliiro. Era nakyo kiri mu Villa Maria. N'ateekamu politics nti amabaati ge batuwadde mabaati ga kibi. N'akirwanyisa. Waliwo father bamuyita Father Sewanyana, mwerabidde erinnya. N'atuwa ssente ez'okugala Klezia. Ne bazidivertinga ne bazigulamu amabaati amamyufu. Mbwa amabaati amamyufu go matuukirivu, aga yero si matuukirivu. Amabaati ge baali batuwadde si ga yero agavudde mu government. So bye bintu bibiri. Siina beef na yeri personal. Siina. Kubanga nze omu abamuwagira mu 2011. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abaveebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Tattoo Collections tuliwo ku lw'endabika ennungi
ogenda mu ofiisi, olina mbaga oba owujjaddemu ewaka. Tulina ebiteeteeyi ebika byonna mu sayizi zonna. Office dresses, shift pants, party dresses ne casual. Ate mu abambazi b'empale oyagala blouse, sikaati, nammwe tetubeerabidde. Tulina blazers, ensawo z'abakyala ebika byonna n'engatto. Tattoo collections. Tulina ebyokwebika ng'amasuuka, duvet covers, zitowel, throw-ons n'ebirala bingi. Ate mu abakyala tulina ebyokwewunda byammwe nga earrings. Oyagala kutereeza ku mubiri gwo? Tulina supplements ez'enjawulo nga collagens, fat burners ne multivitamins mu bika eby'enjawulo. Tusangibwa Ntinda ku kizimbe ekya Ntinda Shopping Center, room number A09, emabega wa Housing Finance Bank, okuliraana Zain Forex Bureau. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0773 72 51 52 oba 0702 89 44 10. Oyinza n'otusindikira email zaitattoo@gmail.com oba genda ku mikutu gyaffe egya social media. Tattoo Collections. Find your style. Find your comfort.